Sene bannansi ba Turkey abawangalira mu ggwanga Uganda bano ne bajaguza emyaka 10 eggwanga lyabwe okufuna obwetwaze okuva ku bannansi b'amafuzi b'abatwale era nga bano baddukiridde abaana baliko obulemu ku bwongo n'ebikozesebwa mu kusoma nga bibadde bukoto. Eggwanga lya Turkey leero liwezezza emyaka 10 bukyanga bava mu bufuzi bw'amawanga nga baali bafugibwa Ottoman Empire. Ku kitebe kya Turkey mu Uganda bajaguza emyaka 10 n'okukyalirako abaana abaliko obuzibu ku bwongo ku ssomero erya Dawn Children's Center erisangibwa e Bukoto. Babawadde ebiyambako abaana bano mu kusoma. Omubaka wa Turkey mu Uganda Mehmet Fatih Eke mu kwogerako ne Salt Media agamba nti kino bakikoze okwebaza Katonda olw'emyaka gino n'okusiima Uganda olw'enkolagana ennungi n'eggwanga erya Turkey. As you know, we are celebrating this year the 100th anniversary of the proclamation of our republic. But this year it's a special one because it's centenary. We remember with gratitude all our heroes who were working, who were fighting for the independence of our country and who made possible the independence of our republic. Thank you very much. Tebakomye ku ekyo balina ne bamulekwa ssaako ne bannamwandu be bayamba okuyita mu kitongole kya Future for Orphans Uganda era akikulira naye asiimye eggwanga lya Turkey olw'ettafaali libagasse ku bannayuganda. Nja kubiriza gavumenti ya Turkey era kubanga bwe nakola benchmarking mu Turkey nasanga nti amasanyalaze aga geothermal ge gasinga okukosebwa obulungi Turkey. So if the government of Turkey can support the government of Uganda to build geothermal electricity in Uganda, it will be a very great opportunity for many of us Ugandans okubanda access ku masanyalaze. Oma Ekon nga yakulira ekitongole kya Tika okuva Turkey mu ggwanga lino agumizza bannansi baalyo abali mu ggwanga lya Israel ne Palestina nti essaawa yonna bamaze okwetegeka okubanunula. As yesterday our president Mr. Erdogan told that we need to sit and we need to discuss about this to fix that problem and I hope in soon it will gonna happen and because when we are taking care of the people and children in all around the world, also we are thinking those children in Palestine. So I hope this situation will be gonna end. Ebijaguzo bino bigenda mu maaso nga ne bannayuganda abali mu kibuga ekya Istanbul Turkey beegasse ku bannansi okujaguza emyaka 10. Godfrey Tumwebaze, Salt TV, Omunyo.